Ate mu kizibu n'akituula n'akiyita yagwanira okukola ki? Okujulira. Look at the blind man in John 9. Ensi yonna yalinga emulabanga muki? Muzibe w'amaaso. Ebbanga lyonna ng'asabiriza buki? Busabiriza. Embeera ente yalimu ng'emuteeka ate mu mbeera eki endala. Singa omusajja ono yali alaba yaminoonyeza omuliro, naye olw'obulemu bw'obutalaba yamaliriza era alimbeeko. Kati afuna enkawunta ne Yesu. Yesu akola obukodyo bwe, ayolesa amaanyi ge eri omuzibe w'amaaso. Omuzibe w'amaaso n'akola ki? Omuzibe w'amaaso n'akola ki? Kiringa omwavu leero bw'osiikanye Yesu ku Redeemed, era bw'obanga gw'owulira ekyamagero kino, manya nti ofuluma omulyango ogwo ng'oli omu ku bagagga. Paka ebyawandiikibwa tubyewole. Omuzibe w'amaaso ye yalaba bayenga ettaka mu nfufu n'amalusu ne bakoma ku maaso ge, ne kimukolerwa ne kiggwa ye n'alaba. Bw'omusomanga history ng'ono asoma agataliiko nfufu n'ogasomanga agammande, sorry, tetwagala gasomanga agaliwo kati. Tujjawo omuzibe w'amaaso neteekawo embeera yange n'ekyukira mu muzibe w'amaaso. Are you getting the point? Amen. Kati omuzibe w'amaaso bamala omuzibula amaaso, asanga abantu abamuzza muki? Mu mbeera. Batandika omuleeteka omusajja yakuzibula amaaso, omusajja oyo mukozi wa bibi, takwata sabbiiti, n'oweddamu yamuwonya juzi ku lunaku olutakkirizibwa lwa muzizo. Amen. N'abaddamu wiseness. Oba mukozi wa bibi, oba takwata sabbiiti, nze kimmanyi kiri kitya? Mbadde muzibe w'amaaso. Do you hear now the man testifying? Amen. Omulira ng'awobujulizi agamba embeera yange y'emabega bw'oba obadde tomanyi, nze muzibe abadde ng'atuula wali nga nsabiriza. Kyemmanyi kiri eki, mbadde muzibe w'amaaso, naye kati nkola ki? Ndaba. Bino ebireekaana kubanga walokoka, ebireekaana kubanga okugula otyemmotoka tolina matu. Gwe mugambe nti tewaliiyo, nga nsaddaako ebiro byange ebyokusaba, n'ensaba olwasooka n'olwokubiri. Bw'oba oli mu biro byo weeyagale mulokole. The thief cometh not to do what? But he cometh to do what? To steal, kill, and destroy. Oyo ate n'akumuwa olugambo kubbaawo omulokole.